Ku BBS Terefayina ambaniriza mu season esooka eyawoomesa endiba oluzannya olusooka tugenda kuba tulaba abavubuka basunsulwa mu luzannya olwasooka olwa preliminary round ne bajja ku mutendera guno ogwa round esooka olunaku olwaleero lwe tutandikidde ddala mu butongole okubatuusaako enteekateeka eno egenda okuva mu nabitone asinga okuwoomesa endiba mu mwaka guno 2025 era ng'anaasinga twabagamba ajja kuba akola naffe ku BBS Terefayina okumalira ddala emyezi 3 paka lwanaagende walaawo naye banamwetaaga naye nga womesa endiba season 1 tulina betugenda okutambula nabo abanaffe okuli Rajab Bogerekana kulya okuli Biri Munda Stefania okuli Bwana Munakakuto Chambade Henry atera n'omulamu n'asalawo ebibalo mukulu Kasagga naye wali atugenda kubeera nga tutambula nabo mu programu eno womesa endiba egenda okumalira ddala omwezi mulamba. Jjukira final zijja kubayo ngenda kusoma omwezi 17 nga tulaba omupiira gwa ttiimu ya Arsenal ng'ezanya ttiimu ya Man United mu mpaka eza Premier. Nze Francis Sebunya era tugenda kutandikirawo butereevu nga tukuyitira ogwe tugenda okubuuza asooka yeyanjule amannya ge ate era atubuulire gyavudde ne ttiimu gyawagira. Tubaniriza ku 89.2 emandu so amanya Sharif Boika okubeera nga nziza okubeera nga netaba mu mpaka zino. Sharif gwe tuyina mu kasenge kati abakulu ababuuza ngenda kubasa abafune baasa ya Sharif abamubuuze ebibuuzo bye bisatu ebisooka mu nteekateeka eno tugenda kuba tuyina kamera tugenda kubeera nga tulina eddakiika 2 eza commentary tugenda kubeera nga tulina eddakiika 2 eza commentary ate nga tulinamu ne analysis n'ebibuuzo bisatu okuva wonna mupiira mu ggwanga lya Uganda masaza then neri e Bulaaya. Tutandikirawo bajjaki. Tweyanzeke Ssemakula Sharif yasooseewo era nze amusooseemu. Ssemakula muzzukulu wa Ndugwa okusinza kyengenda okubuuza njagala ombuulire ttiimu ebbiri ezaggulawo empaka z'amasaza ga Buganda mwaka gwa 2018. Ttiimu ebbiri wali 2018 waliko Gomba ne Buddu kiganye sibe baggulawo. Nze bajagala oŋŋambe Gomba yaggulawo ne Buweekula badde bajja kuwa points 3 kiganye. Ssemakula Sharif Boika. Yesebo. Erinnya Boika litiisa kansubira ogenda defendinga. Yesebo. Nina ekibuuzo ekimpeereddwa ate nga gwe wakironze. Yesebo. Nga ngenda kikubuuza. Kigenda bwe kiti. Yesebo. FUFA yatandikawo mu 1924 njagala ompe omwaka mu butongole weyegatta ku FIFA. 1924 era lwe bayatandikawo. Webale nnyo simanyi oba wampuliriza bulungi nakubuuzizza okwegatta ku FIFA. Olina okuwuliriza obulungi ekibuuzo okigudde. Yatandikawo officially yegatta ku FIFA mu mwaka gwa 1960. Sharif Boika. Yes. Oteredde? Yesebo. Ekikopo ky'ensi yonna ekya FIFA World Cup. Yesebo. Mwaka ki lwe batandika okubeera ne teams 24? Teams 24 26 okigudde yali 1982. Ssemakula 26 gw'otugamba ttiimu ziri mu muwendo ki gwe zigenda okubaamu? Otugambe nti zeri 24 ttiimu 24 nga tulinamu 3 mu 2. Kale ebibuuzo biweddeyo.